power, our power, NUP, everywhere. Declaration for their elected councillor, 31. Kabanda Robert olunaku lwa leero amakya ga leero eddoboozi lya bannamukono lyatuddwa eddoboozi lya bannamukono liwuliddwa bakkiriza nti omwana waabwe Kabanda Robert abaweereze nga meeya w'ekibuga. Njagala okwebaza Mukama Katonda, njagala kwebaza buli ankwatiddeko mu lugendo lwange luno olw'ebyobufuzi kubanga luvudde wala okulutuusa wano eno okubeera omukulembeze w'ekibuga kino. Nti bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kibuga kino mwenzaalwa, mwensomedde, ninamu buli kimu. Era ekibuga kino kitegeeza obulamu bwange. Njagala okuyimirira maaso ga bannamukono okubeebaza okunteekateeka okuntuusa ku ddaala lino, era njagala kubasuubiza obuweereza obulungi. Wenyimiridde mu maaso ga bannamukono okutuuka okunonda nga meeya w'ekibuga kino, nga mpise mu mitendera mingi, nga mpeereza nga LC, nga mpeereza nga kansala, nga mpeereza nga sipiika eyasookera ddala w'ekibuga kino. Ekibuga kino kiweereza nga division chairperson, era amakya ga leero bannamukono boogedde nti mpeereze nga meeya w'ekibuga. Wakati mu kukiweereza mbadde era nze akiikirira bammeeya ba Buganda mu lukiiko olukulu olutwala ebibuga bya Uganda, Urban Authorities Association of Uganda, era mbadde mpeereza nga ambassador w'ebibuga bya Uganda mu East African Community. Manyi nti mu buufu obwo nfunye experience engazi, era njagala kwebaza ekibiina kyange ekya National Unity Platform, era kyempeereza nga ssenkulu wakyo mu Greater Mukono gye tuyita Mabera Stretch. Neebaza President wange Kyagulanyi Ssentamu okumpa omukisa okuweereza n'okunzikiririzaamu nti nsobola okugatta ettafaali ku nkulaakulana y'ekibuga Mukono, ate ne bannamukono ne bakkiriza. Njagala okusuubiza bannamukono nti obumu ge maanyi. Tugenda kutambula awatali kusosola mu bantu bannamukono, okukola ebyo ebisaanidde bye tusuubirwamu okuwa services ennungi. Kibuga Mukono kirina okusoomoozebwa ng'ebibuga ebirala, naye wenfukidde meeya w'ekibuga nga ntegedde okusoomoozebwa n'ebizibu by'ekibuga kino, era nga n'ekyokukola nkimanyi. Kale njagala okukoowoola bannamukono mwenna, njagala okukoowoola ensi Uganda nti mukkirize, era nsaba ekibuga kino kireme kubeeramu okusika omugwa ogutasaana, oba tutunulire ekkubo limu okukulaakulanya ekibuga kyaffe. Njagala okwebaza nnyo bannange tubadde mu lwokaano luno ab'endowooza ez'enjawulo, kubanga bampadde omukisa ate okuvuganyaako nabo, era kwe basinzidde bannamukono okulondako nze. Njagala kubasaba nti bajje twegattire wamu n'ebirowoozo byabwe nabyo mbigatte ku ebyo mbadde nnina, tuwaŋŋane amagezi tutambulire mu kkubo limu erigenda okukulaakulanya ekibuga kyaffe kino. Mukama nga emubeezi waffe. Njagala okukoowoola emirembe mu kibuga Mukono muno.
njagala okwebaza ennyo abantu abafuddeyo ennyo okulakwanya ekibuga kino okusingira ddala abasuubuzi, kubanga ekibuga Mukono tekirina bya bulambuzi, bya Simba, bya muzinzi, era amaanyi gaakyo gali nnyo ku kyobugagga eky'abasuubuzi. Nga tulina obbakwatanga kalira k'omwana tusobole ogatta ettaffaali eddene ennyo kubanga bye batuwa emisolo. Kale twagala ekibuga kino nga kikulaakulana kireme kubanga tugoba abantu mu bibuga, wabula tutule wamu okuba nga tuzimba ekibuga ekyawamu eky'omulembe ekirimu ebirungo ebyo bye mbadde nga ntegeeza bannamukono nako basinzidde ogamba nti bye basaanidde era bakkirize okukikulaakulanya. Amakoye gonna ag'enjawulo era katusabe nti Mukono efune eddoboozi eryawamu ery'enkulaakulana y'ekibuga kyaffe. Mukama abampe nnyo omukisa bannamukono. Thank you, madam. Wow. This is for us all. Yes. Success is for us all. Yes. Wow. Electoral area, Mukono electoral district. Total number of valid votes cast for each of the candidates are as follows: Kado James, Nope, 1,361. Lwokusatu Dennis, DP 37. Ssenyonjo, Independent 394. Semana Stephen, NRM 450. Accordingly, as returning officer for Mukono electoral district and according to section 147(1) of the Local Governments Act, Cap 138, I declare Kado James was obtained the largest number of votes to be the elected candidate for Tower Ward, electoral area, Mukono electoral district. The total number of valid votes cast for each of the candidates are as follows: Tanzania Tefiro Rogers, Independent, following candidates as follows: Mamira Moses, Senyonjo, no, 1,273.